Bano be bamu ku bagoba ba bodaboda abakungaanidde mu Kampala okusomesebwa omugaso gw'okwekebeza ku nkalala z'abalonzi. Abagoba bano basoose kuweebwa bukooti obuliko obubaka obukunga abantu okugenda mu bifo ebiteereddwawo akakiiko k'ebyokulonda okukebera amannya gaabwe era ne basabibwa okutuusa obubaka buno ne ku bantu bonna be basaabaza. Buli munnayuganda yenna akozese akakisa kano abeere ku lukalala lw'abalonzi era ekiseera ekyokulonda bwe kituuka era yenyigire mu kulonda. So si oluvannyuma lw'okulonda okomplaininga nti ate byenjagala tebituukirizibwa abo abakulembeze be balonda. Wabula oluvannyuma abamu ku bagoba bano batabukidde bannakyewa ne baboogerera ebisongovu nga bagamba nti bakooye okukozesebwa. Omulimu teri agenda yita wano ng'akambadde balina otusasula batufaako nga baagala mazima kamitwetwe ate tulina ezaze twambala gavumenti ekwesooka yamba wabodaboda. Bano batuuse n'okweyambula obukooti obubadde bubaweereddwa nga bagamba tebakyayinza kugumiikiriza mbeera ya kukozesebwa ate nga balina ebizibu byabwe ebibaluma nga bo abagoba ba bodaboda ebitakoleddwako. Kyokka kino tekitengudde bannakyewa nga bagamba bo bagenda mu maaso n'enjiri yaabwe ey'okusomesa bannayuganda omugaso ogw'okwewandiisa n'okukebera enkalala z'abalonzi okulaba oba amannya gaabwe keegali. Akakiiko k'ebyokulonda kasuubira okukomekkereza omulimu gw'okuzza obuggya olukalala lw'abalonzi ku nkomerero y'omwezi guno.